Mwami Yoweri Kaguta Museveni kwetwogerera kati ng'ali mu kutya. Atidde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate ne bannamagye abamwetoolodde nabo ali mu kubanga abatya, ali mu kusatira okw'enjawulo. Atidde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyamuleetera naki kyayinza okuba nga azzaako ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Mukwano gwange, muganda wange, ebintu bye tulabanga ebitonotono, ebintu bye tulabanga ebitalina mulamwa, ate mwami tebwabulwa abiramu omulamwa era alabanga takyalina kiddako. Twongera obajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe mwenna abatuyayanira okulaba nga tufuna enkyukakyuka mu ggwanga, abatunudde okulaba nga Uganda yaffe ebeera enjawulo, nga Uganda yaffe ebaako ekiddako era nga Uganda yaffe etambula ddala nga bw'erina okutambula. Tulina obbasuubiza nti ekintu kimu kye tulina okukola nga bannansi kwe kwerwanirira, naye mu ngeri ki? Ffenna tukozese eddoboozi limu. Eddoboozi bwe linaabeera limu nga n'ebigendererwa tulina bimu, tujja kuba tuyisa mukka mu kisero okununula eggwanga. Naye ate tunaaba n'amaloboozi nga tuleese ono yaba ayogera, ffe tetwogera, ono yaba ayogera, muganda wange, ensi yaffe gye tuli mu kuyiwayo. So tuyimuke ng'ate tulina ebigendererwa okulaba nga tutereeza eggwanga. Mwami Museveni naye temulowooza nti ali bulungi, nti ebintu bye biteredde bulungi, nti buli kimu ekye kiri fayini, kiri tiiki. Naye bimukutte, bimutuddemu nno. Mwami tebwabula bimutuddemu. Goyinza olowooza nti ali yali mu kweyagala, naye puresha kwali. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amutaddeko akazito ak'enjawulo. Era Museveni n'abantu be twongera obbajjukiza nti, nyongera obbategeeza n'obbasuubiza nti buli lunaku olukyano balaba nga obudde bwabwe bubaweddeko. Naate nga mukwano gwange nga Mukama yageze nga bagenda, mukwano gwange bagenda. Ffe tulina okukkiriza nti abantu bano bagenda oba bubi oba mu bulungi oba mu mbeera ki, naye nga nabo bali mu kugenda, kubanga nabo ekiddako eri bannayuganda bakiraba. Abantu bakooye, abantu beenyiye, abantu beetamiddwa, abantu bazibuse amaaso. Baatufuga nga luli mu mbeera ey'okutufuga nga tulinga abatabiraba, naye mukwano ebigambo byakyukamu kati. Be bafuga bategeera. Ffe twabagamba dda, twabategeeza dda, ensonga twaziraba. The year of the Lord's good pleasure has come. Okulangira omwaka gwa Mukama. And the day of punishment from God
ne bassekabaka abaaliwo nga Uganda erina omukulembeze gwebanja nga yo. Omukulembeze oyo afaanana atya Uganda gwe yeetaaga? Ye mukulembeze agenda okugatta amawanga, okugatta abantu, kuba Uganda erimu amawanga mangi, naye okuva edda nedda baali batukuma batutematemamu ng'amawanga. Naye kyaddaaki Uganda yamala nefuna omukulembeze oyo, ffenna tetumanyi wa gye yamujja, naye yamuleeta ne muteekaawo, era ffenna tumumanyi. Nkakasa okuva edda nedda kaŋŋambe ku Ssekabaka Muteesa owokubiri, Uganda awo wetandikira ottagala abantu ne bamanya, naye nga n'okuva edda yali ettagadde, wabula awo wetegeerera. Ndowooza era we wava n'olugero olugamba nti Abaganda bankwe. Nkimanyi bino temwagala biwulira, ne kaffe katujje tubyogere, kuba empewo za Uganda zaatulinnya. Ebyo tetwabisomaako era teri yali abinsomesezzaako, naye ate byebituufu. Lwaki nkugamba nti ebizibu byajjiraawo bijja bitya oluvannyuma? Kuba eno Uganda yali ekulemberwa Bwakabaka, ng'era tulonda bulonzi Ssaabaminisita. Oluvannyuma lw'okulonda Ssaabaminisita, abazungu ne bamukozesa ensobi n'awamba Obwakabaka. Kyokka era abazungu be bamu ne bakozesa kabaka waffe ensobi, ne yeesimbawo era n'abeera pulezidenti eyasooka. Kyaleeta okwawula mu mawanga, kuba eggwanga lino lyali lifugibwa Bwakabaka. Bakabaka abalala ne batandika okugamba Abaganda baki bankwe, nti era kabaka waffe yateesaganya n'abazungu basobole okubawamba. Okuva olwo eŋŋombe eyo n'etandika nti Abaganda bankwe. Okuva olwo tubadde nga Uganda erwana okuzza obukulembeze bwayo n'omuntu anaagatta abantu. Ndowooza oyo ffenna gwe tumanyi. Nze nsobola okugamba nti emyaka gibadde giyise mingi nga tetufunanga mukulembeze oyo. Nsobola okugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ekyo kya bugagga Katonda yakituwa, naye Katonda bw'amala okuwa ekyobugagga olina okumanya butya bw'okikuuma ekyo ekyobugagga. Tolina kirekerera kyokka olw'okuba Katonda amutuleetedde n'amututeeraawo, kuba ndowooza ye mukulembeze asobola okuvaawo n'agenda mu buli regioni ng'ekkiriza ekibadde kitaliiwo nti babyese gye baakola bye baakola, naye tebaasobola kumatiza bantu. Oba muntegeera bulungi, njagala muntegeere bulungi nti byesi gy'atambudde eggwanga lino era n'abaako ow'amaanyi ennyo, naye ng'ate bw'atuuka eri engulu bagaana. Sinakindi n'agenda ne mu regioni endala ne bagaana. Naye njagala tutunuulire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, buli watuuka abantu bakkiriza. Nkakasa ye mukulembeze gwe twetaaga, kuba nkakasa Uganda byeri abimanyi, n'ebyatannategeera nnyo ajja tutuuka abitegeera ennyo, kuba yo Uganda yennyini yeekolera omukulembeze owaayo. Kuba n'emmoto yaffe egamba kulwa Katonda n'ensi yaffe. Naye tulina ekizibu kimu nga bannayuganda, naddala abo abatuliidinga bakyagaanye okukkiriza. Bakyagaanye okukkiriza, era nga bw'olaba FDC nejja neekulaga nti ate ffe tutaddewo PPF, People Power Front. Naye nga People Power yali gundi yaani? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyajjirako. Naye bwe kulaba nti aliidinza ate FDC, nti baawukanye ne FDC batonzewo ekibiina kyabwe, ate kye batonzewo ekibaawudde mu kiri ekibiina ki okuva mu eri FDC, nti yo abadiiringa n'omusajja, ate ne bakuliyetingawo ekibiina nga kigezaako n'okufaanana kino gye balaga ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Nti bwe nsinziira wano ne nkugamba nti ffe nga bannayuganda ffe tulina okumanya, kuba obuyinza buli mu mikono gyaffe. Amazima ga Katonda mu ggulu singa tunaalowoolezamu abo abantu abali mu ludda oluvuganya, ekyo nkiddamu tujja ffiirwa abakulembeze abaakabi. Sinakindi na wano wennyini nkugambye, jo nayogedde akantu ne mbagamba gw'olaba eyakubazaako eŋŋumi omumufiira ku opposition w'FDC, simanyi oba eye Katongo oba eyannajja nankumbi, naye nga weekyo ekibiina ye waddembe okusalawo wajagwa, naye ng'ate yakuba opposition, naye nga nemba muteesa ebintu eby'okuggyako Museveni naye abaamu. Kati temulaba nti mwana olusozi tulina lunene, kiki kye tulina okukola nga ffe? Just njagala abantu mwenna musooke mwejjemu kiri ekyokwagala ebifo.
ndoze ekifo kye twafunyeeko ekyenkizo ye mukulembeze ebifo ebisigadde tebirina bannannyini byo wadde ate newali pulezidenti twamuyisaawo dda naye mmanyi akkiririza mu demokolasi tuve ku byono Muzeeyi Museveni atumatiza demokolasi naye nga taliiwo Muzeeyi Museveni si mugezi nnyo wabula n'abantu bangi bakooye naye nga beebuuza kiki kye tugenda okukola bangi ne bannamagye abapoliisi abaminisita bangi amazima ga Katonda mu ggulu bakoowu naye ffe ffennyini abali ku sayidi eno tulina abakulembeze ab'amaanyi ku opposition ab'amaanyi ennyo amazima ga Katonda nga basobola okukola gavumenti n'etunyumira naye beerabira okulwanyisa Muzeeyi Museveni bo bennyini ne beerwanyisa Justin nze kyensobola okubagamba mumanye nti mwana twafuna omukulembeze nze oli waddembe okunkubamu ebituli kuba bangi basobola okukera waliwo nenalabye agamba mu comment kati oyo yagendako eggulu nze ttaano ne bwenkera nagamba ebigambo byange bino nze ndaba wano tata w'abaana teriyo kintu kinsingira Uganda gwe noba olowooza nti muntu ki ate eriyo omuntu ansingira ggwanga lye kuba lino lyeggwanga lyange Katonda teyakola nsobi kutonda nga ndi bwenna Uganda wabula njagala tumanye nti ggwanga litusingira buli muntu ekyo buli omu bw'anaakimanya tugenda kweyagalira mwene ensi kuba tolina gw'ogenda kukulembeza okitegeera nze sisobola kugenda ssaawa zino neŋŋamba nti akanjiringe ne Muzeeyi Museveni kale ne bwe kiba kikedde nti naggamba nze ne bwe babukedde nga sikyali kwene UP amazima ga Katonda mu ggulu siyeegatta ku gavumenti ya Muzeeyi Museveni kuba terina kiddako sisobola kufuuka ffala ekyo kyo nsigala nkyogera ndisigalawo ng'omujaasi ayagala ensi ye namanya ekyokukola kiwe n'abalala kuba bangi bwe bakeera ne balemererwa abantu wamu kuba wali tuliwo abantu bangi ate kabiri ez'enjawulo osobola okukeera nga ofunye n'omuntu obutakkaanya naye tekitegeeza nti ate ebyokulwanirira eggwanga obiveeko era ojobola osigalawo osigadde n'osigala ng'ozannya paati yo ng'omuntu ekyo kyengezaako okubategeeza nti gwe n'oba ovudde wano ng'olaze wasigala ng'ozannya paati yo gy'olina okuzannya ku lw'eggwanga lyo tozannya lwa gundi kuba nze nsobola okukeera nekugamba singa bukeera nga ffenna tetuliiwo kyogamba Uganda tebeerewo so tuzanye buli omu kyateekeddwa okukola tutaase ensi eno naye nze zensobola okubagamba nti Katonda yatuleetera omukulembeze nze ne wemba mbadde ki taata w'abaana Kibanda nze sigala kukubira saluti 5 oli wakabi wabula bangi abaagala okukusuula ng'ate bakuggyako bakyaliibo wabula nkimanyi ekyo naawe okimanyi bangi baagala kukakkanya obalabako bangi naawe kennyini manyi okimanyi naye ffe tunakulwana ne bwe tunaaba tetukuliraanye taata w'abaana ekyokukola tukimanyi tujja kukikola mpaka ebirowoozo ebyo ebirungi nga bituuse bwe tubyagala kuba wavamu ffe eno wadde ebiseera ebisinga musobola okukeera nga opposition etudde nkimanyi ffe tetubaayo si lwagamba nti tetulina magezi gasobola kubaako bye tuteesa wabula mwakikwata mbwongo nti FDC esobola okukeera netegeka olukuŋŋaana tebasobola kuyitayo nti ffe bafuutu soja kuba tetulina bifo wabula ate nga kyalibadde kirungi ne bafuutu soja mulimu abagezi nga beetaaga okuwaayo ebirowoozo byabwe tuba twetaaga ggwanga lyaffe kuba abo be mulowooleza abalina ebifo olumu be basooka n'otumalamu amaanyi okategeera naye ng'ate mmwe mutulaga gweokimanyi nti nsobola okuba nga nina ebirowoozo ebyakabi nye ate ne mutandowoozaako ne mba mugenda otuula oba mukategedde musobola okukeera ne muyita abakulembeze naye nga ne gwe muyise amazima ga Katonda lwakuba nti alina ekifo naye ng'ate ebirowoozo byange bisobola okuba nga bimusinga nga nsobola n'okuwaayo ebyamagezi ebirungi ennyo ebisobola n'okubayambako lwakuba ffenna twakwata ekintu kimu nti gwe kiringa bano abantu abajja ku kyalo nga waliwo olutalo olubaddewo okimanyi basobola okuleka gwe asobola obbinnyonnyola obulungi ne bayita chairman jangu obeeko kyotugamba bibadde bitya so njagala ekyo nakyo tukisuuse tuteekemu n'abaana abataagala bifo maanyi mubateekemu amaanyi nti nammwe muyina kye musobola okukola nti eggwanga nerina abalituuse era musobola okubalowoozaako kisobole okuwa abantu bano amaanyi nabo abalwana bamanye nti kyebalwana nti ye naye si kirungi nnyo okukeera nga buli lwe mugenda ogira
oba ffe tuba tutegeka tubayiteko naffe twetaaga tutegekeyo mwana olukuŋŋaana tubayite tubawe ebirowoozo byaffe mwe abagenda otuteeseza lwakuba omuntu kale bwe tukera ne tumulona nti yegwe MP waffe ow'ekitundu kimuleetera okulowooza nti mu disitulikiti yonna yatusinga okulowooza si bwe kiba bangi babanga weebali era balowooza ebirowoozo birungi naye ne balondamu ggwe si lwakuba nti ggwe oba obasinga otutegeera okategedde nkibeera nga ne kyamaani w'okukyalo mwana si ggwe oba osinga ne tukulonda olw'okuba nti obukulembeze bwetaagisa okubeerawo oba mukategedde so tubeereko bubeezi nti naffe tubeerewo nze ttaanu saagala kifo kyonna wabula njagala eggwanga wabula ate abalinga nze bangi nnyo 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 nnyo